Buterevu olwaleero tugenda tekulaba engeri empya ey'okufunamu unlimited internet ku Airtel. Mabega wali Airtel ebadde yakyusaamuko nga app yakajja naye ekyokola otayipinga KYC n'ogiweereza ku 175 era bw'ogiweereza bakuweereza ka message nti osubscribinze ku KYC. Kati ekyo bwe kiggwa ebisigadde byangu nnyo era tuddayo ne tufuna app yaffe connectinga internet. App atagirina ngenda kugiteeka mu link mu description, osobola okufuna APK ng'ogidownloadinza mu description. So wikula app yaffe era nga bwe gubadde naye no version mpyamuko, so olugibikula oyinza okuchuzinga auto server, tekirina buzibu. So oluchuzinga auto server no connectinga buli kimu kibeera maridadi. Tugezaako ku YouTube nga boolaba ino kubanga erasa kimu. Yes, erina okubanga erasa kimu. So bino byonna osobola okubeera nga obyaccessinga butereevu kasita ogenda kuwena enkola empya. Kyenjagala okubalaga kyekyokubeera nga tekuliko data wadde kintu kyonna. Bokebera bulungi wano ku Airtel osobola okulaba bulungi nti tekuliko data wadde. So webale subscribe ate tegezaako n'omulala. Tusinkane mu tricks endala wano ku channel yange. Osobola okungulira kakyayi ng'okozesa link eri mu description awo. Webale nnyo.